Omulabi wa Bbeg TV kugamba nti gwe singa okubeera ow'omulembe tukwebaza okubanga otwegattako naye nga nkukubiriza genda subscribing genda ku YouTube bw'ogenda ku YouTube teekamu ekigambo Bbeg Media bw'onooteekamu Bbeg Media ojja kuba nga olaba omukutu gwa Bbeg Media olabe bye tukola ebirungi otandike naawe okugoberera amawulire agasinga kubeera ag'omutindo ku mukutu ogwa YouTube era bw'ogenda wali nyiga ku kigambo subscribe omala okunyiga ku subscribe ate nyiga ku kade kubanga bwonyiga akade kigenda kuwa omukisa okubanga ogoberera byonna bye tuteeka ku mukutu ogwo kuviira ddala ku bbalaza okutuuka ku Sande tetulina lunaku lwe tutakuwa amawulire gali mu ggwanga olunaku olwaleero nno nzize ne mukulu Ssegirinya Honorable Uncle Segi akoze bingi naye mu bingi bye yakola yali yakabikola ate ne byonooneka ne bamutwala mu Kkomera Honorable Ssegirinya gwe mulundi ogusoose okulabirako ku Bbeg TV soko obuuze ku bali ba Bbeg TV bwe twatandika TV wootaali mugana ngeri musanyufu nnyo kisinga n'obukulu ekyo twagamba nti Ssegirinya naffe katusanga tulinawo ekyenjawulo kye tukoze gambye nagenza okuddanga kye mwekola ku online nga muli bakambwe nnyo kyobola nagambye nti bwe nakomawo nasooka n'ensirika nga nnengera abantu abamerusa abatandise ebintu nga biri ku sepeedi eyayiriiri nga nammwe mwe muli olwekyo nneebaza enteekateeka eyo kitegeeza wabawo progress eyenkulaakulana mu ngeri emu oba endala era nsaba abantu baffe mu subscribing mubeereko tulabe nga baganda baffe bano tubawagira okulaba nga kintu kino kitambulira ddala aye twagala kigende ku TV yennyini kive wano ku leve yagundi ya online ne wano ku mpewo manyi space mujja kugifuna temuyinza kulemererwa muganda wange kibalizinga woli ne muganda wange mufuti tewali kiyinza kulema ofuna kifaananyi ki nga bannamawulire kati ffe twekwatiramu nti eyo TV yabannamawulire gwe omukutu gw'amawulire gw'abannamawulire kubanga naawe nkimanyi oli munnamawulire ekintu ekyo kikulu nnyo muganda wange buli lukya n'obaako ekintu ky'otandika obaako ettaffaali ly'ogasse ku ggwanga Uganda olwaleero abantu baffe abamu abatukozesa ayagala obeera awo tovaawo akulabaawo kasaakuwaayo ettaano nagandi agenda n'enkya so tuyina okubeera nga embeera eyo ekyuka era nkubiriza abantu baffe nti tufune ideas ezitandika kiringa omuntu kutandikawo business naaba nga avudde mu kunoonya omulimu nekino bwe kiri omuntu n'abeera gy'obukulye tayiserobingi gy'obusiika ekyo kikulu nnyo n'olwekyo kimpa amaanyi nti bannamawulire kakati batandiseewo emikutu ate gitambuza information nnyo era nagenza okudda nenfuna essanyu newankubadde nagenza okudda nga Mr. Update nawambibwa dda naye tekyannumye bw'obanga waliwo Mr. Update abaki baani abakuwamba ati kati tewampamba abagoberezi bange nagenza ojjira bweti nga abantu bange bakendera baddawo nenga tewali mutawaana kasane gye badda musajja wange era ensonga lwaki ompadde omwaganya nonga abaako kyoyogera ku Bbeg Media ensi yonna ekole ki etegere ki ekigenda mu maaso twagenda okwawukana ng'okoze bingi naye nga tunagenda mu bye wali okoze ne byoteekateeka ate kukola Kkomera abalabi ba Bbeg TV tebakulabangako tebawulirangako bw'oyogera bukyanga ova mu Kkomera njagala onsiigire ekifaananyi kya Ssegirinya mu Kkomera nkubamu akafaananyi awo njagala abantu bategeere nti bwe nagendera mu Kkomera nalina kiro 15 nagenza okuddamu okulinnya kaminzaani nga bantadde nga nina kiro 45 ziri kiro endala zonna Kkomera lyazitwala kwegamba ngezaako okulaga nti Kkomera si kintu kyakusaaga kyekintu kyoyingira nga toddamu kwerowooleza kyekintu kyoyingira n'obanga bakupulaningira bupulaningizi kyekintu kyoyingiramu nga buli kintu kyonna kisobola okukyuka within a shortest period of time nekikyuka kyekintu kyogendamu ne bagamba nti kati leero mugenda kufuna embooko kyekintu kyogendamu endya nga mbi kyekintu kyogendamu ng'ensula mbi kyekintu kyogendamu nga n'omuzaddewo takyakuyinako buyinza nga waliwo omuntu awo akuyinako obuyinza because mama wange abadde ajja okundaba nga sobola namukwatako mu ngalo nga sikyakkirizibwa baganda bange badde bajja okundaba nga sikyakkirizibwa nabbabuuzaako omwana wange yajja ne mbagamba nti mbeegayiridde omwana wange munzikirize mulereko kuva lwe bansiba nga mulowooza nenga omwana wange naye lwe bamuleeta ne mbagamba mumpe mulereko bwe mulera bwe nti n'alaba nga oluggi lugulera nga dadi baguddewo tugende ng'alowooza nsobola okuvaaho nenkola ki nenfuluma era ekintu ekyo kyannumya nnyo obwongo nenga n'omwana wange kati bunagamba tugende sisobola ne bw'oba ebweru omwana wo oyagala w'omuzza abantu kyoyagala kyokola n'abalonzi bwe bakuyita oba osobola obagendako naye gw'ova ku kintu ne bw'oba ofiiriddwa oba muzaddewo ne bw'oba ofiiriddwa oba mwana wo ne bw'oba ofiiriddwa ani tosobola kugenda n'oziika ne bw'obanga okuziika kuli manju wa prison
nolwekyo ekkomera si kintu kyangu akawunga kebagaba abo okawenkoko ng'ebi kateddamu ebijanjalo bibagaba birimu kawukumi birimu ki ate babala bibale kati nze mbadde mubaka nga baga Ssegirinya bijanjalo bina bali banne abatali babaka bijanjalo bibiri kakati eyo embeera ey'okubala n'ebijanjalo ne bakuwa supu ng'osobola n'omwera bamu bw'oti ng'ali ng'endabirwamu ebikune bikusenkenya enkukunyi ne zikusenkenya nze bwondabako omubiri okaaba amaziga naye nga nagenda siina tabbu nagenda nga nninamu kale ebirwadde byange birala ng'ekibumba nti kyo kyaliko obulwadde naye ate bwe natuuse eri buli mbeera neegayagaya bw'olwala bakuwa panado kyokka panado mu kkomera be bamwekolera bakwata muwogo ne bagenda nga bamusala bwe bati bamusala bwe bati bamujja mawogo basibe be bamukola ne bw'omumbira tosobola kuwona kubanga muwogo gwe bakuwa era tubadde omwo nga olina nga basalaasala muwogo kakati teberezaamu Ssegirinya ne musajja mulwadde wa kibumba ompa muwogo gwe mbamira nti nga panado kugamba ekkomera likujjako independence nga tukyali ku kkomera mu mbeera nga tosobola kwetegerera tosobola kwesanga nga tukyali ku kkomera njagala onsiigiremu ekifaananyi ky'olunaku lwo mu kkomera oyingira ozuukuka omuntu ayagala kumanya mu kkomera bibeera bitya eno oli mubaka obadde mubaka oyingidde ekkomera nga bwe nkugambye nti lyo likujjako n'entegeerayo naye olunaku tubale tulumalako tutya ne mugana ngaalanise wannyana tubadde tukeera ku makya nga tulina omuti gwaffe we tutuula ne tubeera awo saawa awo nga mu 7 ne tugenda ku mmere ku layini y'akawunga n'okafuna n'okalyako gwe n'owuliranga ebikongoliro n'ebisusunku by'ebikongoliro bikutte embulago n'oyiwayo amazzi bw'owulya bikuli bubinyo n'ogamba nti kaakati kangende neebake ne weebaka naye nga tayimu ate yeebaka tennatuuka naye weebase lwa bikongoliro bino by'owulira wadde ebikulyo bino ogamba nti kangezeko okuzibirira osanga we naazuukukira ng'embeera eteredde bwe tumala tulina okuyonja n'okwera tulina okwera woodi ezo mwe tusula tulina okwera ebweru tulina okwoza yunifoomu zaffe ze twambala kkomera ezaffe n'abasibe abalala beeyoleza naye naffe tubadde tweyoleza kwegamba olunaku lulina enziba gye luzibamu naye ekisinga okuluma kati buno obudde bafuluuta babagambye dda bayingire edda n'ekyeggulu bamaze dda okukirya ku ssaawa mmeka essaawa 9 mulina okuba nga muyingidde nga teri asitula mutwe bw'ati wosulira omutwe nga Katikkiro akugamba nti wayi musajja gwe oyagala kutoloka kyokka akugamba oyagala kutoloka kuliko geeti 2 abasirikale eri beetoolodde naye olwokuba ositudde omutwe agamba oyagala kutoloka bwe zinaawerera ennyezi ekiro zigenda okuwera nnyezi ekiro oba olabanga n'obukedde oyogedde ensonga oli musajja mugezi nnyo zigenda okuwera ssaawa 4 oba olabanga n'obukedde bw'oyagala okugendako mu kashooti ko mugana nga ogenda okulingizayo bw'oti ogenda osooba maaso olina gazibiriza bw'oti olw'embeera eriyo n'okubanga ebifo si biyonjo bwe buli obwo bamala bamusimba layini obuki bukaba buyonjo anti tebumala musimba layini naye muganda wange ogenda okutuuka nga tabbu kubanga abantu nga 2 muba musimbye layini bwe batyo oba 3 ogenda okulaba omusajja abuukabuuka bw'ati afa n'olwekyo ekkomera si kintu kyakusaaga era omuntu akutwala mu kkomera abakozi obi kyova olaba nze nagaye bano Abamabaati sibawagira batwala mu kkomera newankubadde nga bakoze ensobi kwata omukyala nga Nandutu mutwale ku State Square mukwasa ekipande nabba Amabaati ge Karamoja abeerewo essaawa 2 bwamala addeeka n'enkyajje togenda kuddamu kulaba muntu atwala bbaati mu kkomera abantu bafunirayo ebitiibwa mpulirayo bakopolo mpulirayo bakatikkiro gwe wavuddeyo na kitiibwa ki nedda sebo nali sinza ate kubeera ffe twagenda mbyakukulemezebwa kubeera nali eno nga ndi mubaka wa paliamenti ndikate muganda wange kunnafuya muganda wange tuuka eri ngamba abasajja nali ndowooza ffe tubadde mu kkomera nga tulowooza mbadde ngamba waakiri nti gwokulira abayimbi nedda sebo tetusobola tetulwali tetuyinza kubeera bintu bya kika bwe bityo soka batutwalira bwerere nga tumanyi lwaki batututte ate nga tudda nsima bifo simanya biki ebyo tetwabibeeramu ng'ate ate tubyagala olaba n'obwemupi we twayina twatukiise ntugamba nti oba butwala batutwale naye batute kati ate ongambe nti ate nwalira ekifo ky'ekkomera ekya Katikkiro kati nze sina mutima gukuba muntu luyi naye Katikkiro bamulonda ng'alina okukuba omuntu w'empi Katikkiro bamulonda ng'alina okuwaayiriza kakati nze Ssegirinya nga mbeera mu bintu bwe bityo olwekyo ssebo twagenda tuli babakanuuza baŋŋamba ebintu badde bakuleetera mu kkomera mikwano gyo migaati mmere nga babibalyako kituufu kikyamu babadde tebabitulyako
wabula gamba nti mubadde mukola mutya tubali tubigabana ne bannaffe nze charity ze nakola nga nkyali bweru wane yali mu Kkomera mbadde nzikola nga baleeta omugaati waliwo abantu baffe bengenda noonyaamu abali obubi ne mbagabanyaako sukaali ng'oyo ne mubagabanya nze manyi tukwana kiseera nga sirina kyakunywera mbuugi nga sukaali yenna mugabye kuba luwajja ng'olaba ali bubi nnyo obuugi babawa bukalu gw'olina okwefunira sukaali n'ekyokulirako naye obuugi obwenjogerako n'omala obunywa nga temuli sukaali muganda wange gw'obuwuliramu omusera buli ng'omululuuza tokola oteekamu sukaali ono goyinza ekikopo oyinza ate okiteekamu ekikopo ekirala ekikopo ky'obuugi okusobola okuggyako kiri ekikaawa kubanga bukaawa nga tumaliriza obulamu bw'Ekkomera mu bulumi mubeeramu okunyumirwa njagala omulabi wa Bbeg TV omugulire kiki ekyakusanyusa mu Kkomera? Mu Kkomera tewali kyansanyusa buli ekyali mu Kkomera kyanyiiza bunyiiza wabula kyoyinza okuŋŋamba nti wayiga ki ng'oli mu Kkomera nti kye nayiga namanya nti mu nsi muno tulina emikwano emirungi n'emikwano emibi nyina abantu be nagenda mu Kkomera nga nsuubira nti bajja kunnambula mikwano gyange nagenze okuvaayo nga sibalabye ate be nali sisuubira nagenze okuvaayo ng'ate bo bazze bandabye kati navuddeyo nga ntegedde wensengejja abantu bentambula nabo mu bufunze ekyo bwekuba kufa olifa tokyerabidde ekyo ndifa sikyerabidde era omuntu ayimiridde nange mu Kkomera ankoze bulungi nnyo kuba mu Kkomera omwo nga oli mu mbeera kunywezeza bwetyo otegeererawo nnyo ensi kubanga Ekkomera oligerageranya na kufa nti ne bwe nandifudde omuntu atanambula mu Kkomera teyandiziise olaba tazze nga ndaba nga ntegeera ate nga mukwano gwange Ssegirinya ndaba wano nga nyina emikwano mingi nnyo naye abamu nkomawo beebuzaabuza ate kakati natyayo eyo ate kakati nakola ki ate abalala abajja ng'oba ogamba nti watyayo omanye ebbanga lyonna nzize ntambula naawe watyayo gwo naye wakitwala mbwongo nti naze omusango abamu bajja kugamba nti najja ne bansibira ku geeti kubanga nange najja naye nga batugamba bamawulire ku geeti bajja babuulira ebinaba bivudde munda naye omulala ajja kugamba najja mu perspective ey'amawulire nga tebasobola kwokkiriza because balowooza ozze kuwuliriza ffe bye tugamba ogenda owandiike mu mpapula ogenda oteeke ku TV yaffe ogenda okola eki naye bw'ojja ng'ozze kukyalira mu sibe ng'omugenyi babadde tebakugaana obadde ofuna omukisa okulaba ku mawulire ng'onyumirwa nnyo amawulire amawulire mbadde twebaza OC omanyize I put it where it is necessary twebaza OC nti yatukkiriza ne tubeera ne ka TV mawulire tubadde tugalaba buli kimu nga tukiraba badde bigenda mu maaso tuvule buli adde asobola okujja n'atuyimba ne tubungana nedda ssebo buli kimu ffe wali tubeera tukola ki tubadde tukiraba ekigenda mu maaso newankubadde nga TV saawa by saawa 3 ez'ekiro ebivuddeko mulaba game nti ebyeyongerako byonna oba tojja bbira baba bajja kunyumiza binyumize bano ab'ebweru ate abaze okukyala naye amawulire mbadde nga goberera era ensonga lwaki olanga bwe nakomyewo siri mabega nnyo ate singa mbadde siraba amawulire kati singa buli kimu njukiza kijjukize naye olw'okuba nti mbadde nfollowinga mbadde ndaba ebitambula that's why buli kimu tebanzijukiza kijjukize ebimu mbadde mbyerabirako era nenkola assessment yange that's why osobola okumbuuza ekintu nga kimanyi kubanga mbadde nkigoberera wagenda okuva mu Kkomera wali mulwadde nnyo kati omuntu akulaba ku Bbeg Media alaba waliwo enjawulo musiigiremu ku mbeera y'obulamu bwo kati ekifaananyi nava mu Kkomera nga nzimbulukuse manyi twafuna ekizibu nga tuli mu Kkomera abantu batandikanga bipropaganda basajja nga bagezza basajja baba basibira mu KFC nga abasajja bano bananga basajja bano nga bali mu kulya nkoko bali mu kulya nkoko era abo omusajja yangamba ekintu ekyo nemugamba musajja gonja gatukutwala ekigo oyingireyo nga ndeeta KFC buli lunaku sijjako njagireta ku makya ngirete mu ttuntu naye ng'ogimuweera kigo naye ng'oli wali mu mbeera y'ekigo tulabe oba onoogejja kakati ne batandika okugamba abasajja nga bagezza abasajja biki kati lwaki tukwogera ku sipiidi ya yiriyiri kitegeeza wali twali tuzimbulukuse buzimbulukusi guli tegwali mubiri gwaffe waliwo okugejja n'okuzimbulukuka n'olwekyo enteekateeka ey'okubanga nkyali mulwadde ekyaliwo era paasipooti zaffe lwakuba nti baazikwata kooti ekyaziina tulina okuteekayo application ezijjayo tulabe nga tugenda tujjanjabirwe n'olwekyo ekyobulwadde ekyo kyo kikyaliwo era nkyali mulwadde n'ebbaluwa z'abalwadde z'abasawo zennyina ziŋŋamba genda funa specialized treatment of which specialized treatment si ya wano mu Uganda ya Kenya, Germany, oba Netherland oba USA n'olwekyo sinnaba kutereera naye ate sinza ate kugaana kwogera ku nsonga zigenda maaso mu ggwanga Uganda kubanga abalonzi bange bamaze emyaka 2 nga tebampuliza mu mbeera eno ey'okubanga ndi mulwadde era nyina okwewaliriza njogere kubanga abantu bange bamanyirira mu kwogera
abantu bange bamanyirira mu kuyiwawo omubiri abantu bange bamanyirira mu kunda bamuzi charities kati ne wankubadde ndi mulwadde ate bwe nsiriko obusirisi n'embeeraawo ate nja kuba nfaananye nga muganda wange kazibwe kubanga genza okudda nga bangamba nti ate Ssegirinya muli basajja babinyo gwe bakutadde naalani ate kazibwe ye ne mumulekayo kati abantu balowooza nti kazibwe ataali mu Kkomera era ensonga lwaki bwe namunoonyezaako nange nga simulaba ne ngamba nti ngenda kunoonyaako endala Lufeenya omusajja ayinza okuba nga alina Lufeenya omusajja ayinza okuba nga ali Kigongo bwe banzijjaayo ate ne bamutwalayo kakati mba nfaananye nga ye nti myaka 2 gye mbadde nga ndi mu Kkomera ate naye gyamaze nga talabika omuntu alowooza nti okubye ennyo enjogero lwe tuwagirekawo oli muganda wange bannonda naye constituency zaffe osobola olinnya eno n'olinnya n'eno kakati bwenzira ng'abalonzi ba Kawempe South basiba ku ofiisi yange ate nga sisobola kumaliriza bizibu byabwe kubanga n'abalonzi bange bakyannemye okumaliriza akati muganda wange kyemusaba era nga mpita no ku Bbeg TV tijali yonna aveeyo agituweereza abantu kubanga constituency 2 kati ntwala constituency 2 gwolabanga nzisobola sizisobola kubanga neyange yenyini nenteekateeka gye nali ntaddewo yenkulaakulana zonna projects zonna zaafa singa kibadde wali emabega ne bwe yandigindekedde ey'okubiri nandigikwataganyiza ne kati sisobola ebintu ebikulu bye wali bamaze okukola mu constituency kwaliko eddwaliro ne project ya Segbox wabisanzeewa ambulance wabisanzeewa biri mu mbeera ki otandikiddewa ebintu ebimu nasanze byafa naye ebimu weebiri kati tulinayo Kawempe North Technical Services yekulibwa muganda wange Walugembe Robert eyo weeri era asomesa abavubuka okwokya ebyuma asomesa abavubuka okwosa enjizigi ku bwereere twagiteekawo nga kuba yengeri gyali nti yagiina ku mutima eyo yasigadde weeri era nagisanzeewo ndi musanyufu nnyo enteekateeka y'eddwaliro eyo nasanze lyagudde nga n'okuliggala baaliggala olw'ensonga management gye nali kwasa yalemererwa okukola nga bwe nandikoze olw'ensonga nze yingini mu bikwatagana ne finance ate nze yali yasibwa kati ojjukira tubadde ne balooya nga tulinamu abalooya ab'essente tulinamu ne balooya ab'obwereere kati balooya ab'essente essente zandigenze nga ku ddwaliro ate bawunzika be bazitutte kati eddwaliro ne baba nga abasawo tebasasulwa eddwaliro nga teririmu ddagala ne kiwaliza gavumenti eddwaliro nekola ki n'eriggala ng'egamba nti ebikozesebwa tebikyali mu ddwaliro mu kifo ky'okuyamba eddwaliro ligende mu maaso baggala bugazi ate ng'eddwaliro lyayambanga abantu abakyala bajjangawo okuzalira abakyala bali batuuse ne mu mbeera ejjanga ba myezi 9 kyokka musole 7 naye nga nabagaa jangu nga wa myezi 9 nanga nedda Ssegirinya bwe nzijjaawo wabaawo okuwuuta ku byenda omwana n'aba ng'asobola okuzannya obulungi bwe nzijjaawo wabaawo ku buugi kuba twabafumbiranga ku buugi obuseera nga tubutaddemu n'amata akati omuntu ng'ajja wa myezi 7 naga nti emyezi 2 ati gisikambeeraawo bandabirire kakati ate nga bw'amala okuzaala tukwata kireza ebyenda 2 ne tuzikuwa ne tukuwa obugoye bw'omwana ne tukuwa mama kiiti ne tukuwa Segbox ate ne tusigala nga tumonitalinga ono omwana abazaaliddwa kakati kyenjagala okulaga ki kati eddwaliro abantu nga balyenyumirizaamu nnyo era nga omuntu asanyuka nnyo bw'ozaala abaana 2 kiro nnyezi ebyenda bw'ozaala 10 nte nnamba era olwo wabajjangawo naga nti bba wange singa nnyamba ente eyo nenfuna olubuto nga lw'abaana 10 kuba tube tusobola ate kuddira kusalaasala byenda ebyo nti ate twala biri n'olwekyo abantu eddwaliro nga balyenyumirizaamu nnyo abantu baffe abafunye accident nga bajja ne bafunawo obujjanjabi kubwereere kubanga eddagala nga libeerawo jjukira osobola okugenda emulago n'osimba layini teri yadde kapanado teriyo ki newane eddwaliro lyaffe ng'eddagala libaawo kuba nagenda nga eri ku mini price nengula eddagala neririta n'estooki nga nendissaamu kati ate nga nze bwe baasiba eyandikoze ebyo Segbox naleka twakawa abantu 5 we bankwatira nagenza okudda ng'abalala bonna Segbox essente baazire balabanga bigenze emyaka 2 ne bagamba nti utakyakomyewo kati ate waliwo omulala ye yamaze amaanyi yange nti akabox kagwamu nsomba byuma kyokka tutekawo akatuli bwe kati woyisa ssente z'osuulamu nengati kati oliddola ate ensonga ye gyampadde kwegamba engeri gyeni nti sibaddeewo ate nga nze nalina okukola monitoring kakati omuntu tabulwa kyakola ki kyakugamba kyeyekwasa naye kati nakomyewo Segbox sigera kuddamu tujamplifying eddemu etambule kubanga yali project nnungi yali eyamba abantu gwokimanyi ne banka zaazitandise okunkubira nga zinga Ssegirinya naffe project eyo twagala giteekamu ssente tugendeko ku parliament katono nnyo nga tunatera okumaliriza parliament watusuubiza nti olwenzija ku parliament mugenda kuwulira kakati abasajja byakomawa abasajja olunaku lutwalabika mu parliament eyo baaga gye walaba nkutte mwe mwali maiden speech obola nali sigira nga nti omusajja nga tata baaga nga saagala n'agisongako yadde olugalo otyo nga vocabularies eziri omwo buli kimu nga nkipackagize bulungi nnyo bwe tukawali ku parliament
speaker nga atuyita nga tugamba nsooka kusomamu ne tumugase ate osooka osome mu maiden speech eba surprise maiden speech kubanga tubate obubaka obwenjawulo kiina kujja nga aze surprise toyina kubeera nga okimanyi n'atugamba asooka abitunulemu ne tumugaanidda ssebo ffe tuwe mwaganya eddakiika 5 n'alani tusome maiden speech yaffe tambule tugende kakati ne batulemesa okubeera nga tukola ki tugikola naye kyetugenda okukolera tujja kukozesa approach endala ati sizakazindalo ngenda kuwamba kawambe wala niyambulidde nti bw'okassaako bw'oti n'onywerezaayo olugalo osobola osigala nga oyogera paka kyengenda okukozesa kubanga banyimye omwaganya nga mpise mu mateeka aga parliament nga bwe galina okutambula olutalo lwatogikwatako olujjukiro lwali mu parliament ndujjukira bulungi nnyo oyagala kuluddamu ate kakati nze ndi mubaka wa parliament nyiro okubaako ensonga zenjogera bukyanga bankwata abalonzi bange tebawulira nko kigambo nga nkyogeredde mu parliament nkugamba mpa chance njogera abalonzi bange bamanye tebalonda kasiru ate ogaana kuba mu parliament ngendayo naye ate abantu bange tebananda bakuwali kufulo nga njogera balowooza batoliyo bakugula wundi kwembeera naye olina kubeera bibiri olina okubeera kugula wundi ne wano kati bagala kuteekawo mbeera nti omusajja kasiru ntandika ofulumira mawulire nti omusajja ataasamyanga atakolako statement mu parliament ye Ssegirinya naye nga jjukira giri emyaka 2 tewaliiwo sibaddewo mbadde mu Kkomera kati kano kennakomyewo njagala nange mpebwe chance abantu omanye nti omusajja si kasiru omulengedde kuba basemba kunda bangandayira kati balina okuddamu okunda bangankola ate walayirawo wenyera wagenda okulayira ng'owenyera nga mpenyera kati ndamuko otwanyi otutonotono kakati njagala mbeeko kyenjogera speaker agamala tunulamu kakati bannakawempe nze mbabuulira mwasindika mu parliament maiden speech kati ngenda jjukola lwampaka nga seebuuziza ku muntu mulala yenna ala niyange gwenyweza kazindaalo tota wano yagenda kunyweza ki ye simanyi nti tujja kukozesa nkola y'emu anyweze eno nga nange bwenyweza eri ffena twogere tutambule tugende naye ng'abantu bategedde nti omusajja si kasiru parliament wasanze efaanana etya bwe wagireko emyaka egi nasanze tekyuse nnyo because new building tenaggwa era wali ewakadde we wali naye kyenjagala okugamba nali sinatuulamu wali okyanjukira wali otuula naguze twagenza okujja nabadde ntudde ngenza erimba minisitule omusajja yanjayiranga nti wali obuze olina kutuula eno nga we nali nyina okutuula neerabirawo dda banga ddene emyaka 2 mugalange togiyita gyakusaga n'okubalina ku 365 n'okubalina ku 365 endala si kintu kyakusaga mugalange kibalize wali oteekateeka okuleeta ekiteeso ekyokusala ababaka ba parliament ssente baziwa abasawo wabivuddeko ekyo si tekinvanga era kiri mu maiden speech omwo njagala essente zitolebwe ku basawo zitolebwe ku babaka ba parliament zongezebwe omusawo n'omusomesa sisi n'otusalako emiliyoni emwemu mbabuulira mazima kibi nnyo omusawo okubeera nga akaaba ng'omubaka ali empowered kibi nnyo omusomesa okubeera nga akaaba ng'ememba wa parliament ali empowered naye ng'abantu abo ate be bafuula omubaka kyali be bamujjanjaba ate be bamusomesa abasirikale embeera nga ey'okutulugunya abantu babatulugunya olw'okuba bafuna kitini mbadde mu Kkomera wali ekigo nga abasirikale basula mbumaama yingi ya pole naye agenda okuva eyo ng'obusungu bwali nabwo kubanga abaana basulawo bonna taata maama n'abaana omwana bamuzzaako awulira neŋŋamba nti nedda enkola tulina okubeera nga tugirwanyisa abantu bano tubempawalinge bongezebwe ku musaala abe ng'asobola okubeera ng'alina waasula ng'ate saalina luumu eyiye n'ey'abaana bwe basula naye abaana baffe bagenda kwonooneka olw'embeera eyo n'olwekyo ekintu ekyo tekinvanga mbwongo ekyokulaba nga nkireeta nti sente zikendezebwe ku memba wa parliament zongezebwe omusawo n'omukuumaddembe osanga n'obusungu bwe bateeka ku bantu banabukendeeza akasemberayo ddala ekibiina kye ekya nuupu kyaleese enteekateeka empya ennongosereza mu tteeka ebisanje ofiisi ebisanje ebyo bamubaka wa parliament obaki enteekateeka eyo wasanze baabiteesa dda wagiwagidde wagiwakanyiza ngiwagira ne sekuwagira yonna actually ne bandigambye kimu baffe abatalina mu lulugwa byabufuzi kisanja kimu abantu boyina bye bakoledde kugenza emyezi 2 nali maze okubeera nga ekisanja nkiwunzika era nnoonya aba Guinness Book of Records okubanga era ndi munyiivu nnyo ku basajja abo okubanga tebannanteeka mu kitabo ekyo ekyebyafaayo ebyensi yonna ekyebyafaayo ekigamba nti mu Uganda mulimu omusajja yakola manifesto ya myaka 5 naye mu myezi egi yali amaze okubeera nga waliwo eddwaliro waliwo technical institute waliwo basi nayo yali ejja
twali twaddewo enteekateeka nga twagala basi etwala abantu okukola ku makya n'okubazza ku bwereere bajja Kawempe sente ezo baziteeke mu Ssegirinya twalina enteekateeka ey'okulaba nga tufuna oxygen owaffe mu Kawempe twalina enteekateeka ey'okulaba nga constituency tugifuuyira buli lunaku nga bw'ova eno ng'owulira Kivundu mu constituency endala bw'oyingira mu Kawempe n'owulira akawoowo ak'enjawulo n'omanya nti nyingidde Kawempe eyo enteekateeka yonna twakola ki twagirina lwekyo kyenjagala okugamba ki nti muzimu ku nteekateeka ze nayina ez'okulanga Kawempe ekulaakulana ze bagenda okunkwata ng'ezisinga zimaliriza nga abantu balinda 226 nga bagamba nti kati 226 gye tulinda Ssegirinya nti tukyalina kye tukubanja Muhoozi ogenze okudda nga yafuuka dde ekirala ayagala kintu Muhoozi sijja mwogerako olw'ensonga omutidde simutya simanyi taata yajja oba mwana yajja nkyakuba tooki bwe naategeera oba Muhoozi yajja awo nja kumanya bwe tulina okutambula bwe namanya nti taata yajja nja mmanya bwe tulina okutambula naye kati obudde buno sinza kuddira nkonyogo yange n'enjoonoona amaanyi njagala gamalira ku mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tukoze tutyo okulaba nga NUP tukola strategy naffe ezitambula nsaba naffe batukkirize tutambule nga Muhoozi oba mukkiriza okukola ki okutambula olabe abantu baffe bagenda okutwagala ezo enkuŋŋaana z'olabe balamu zagenda ategeka abasajja babasuubiza omuceere babasuubiza soda babasuubiza biki naye nze njagala bakkirize Kyagulanyi okutambula pulezidenti nga tasobola kugamba nti ate ogenda kuwa omuntu emmere ogenda kuwa omuntu ssente n'olwekyo Muhoozi sijja mutunuulira olw'ensonga simanyi yajja oba taata yajja naye bwe naategeera ekyo awo nja kukola statement yange eyanza nnyo muzeeyi tetwongeddeeko kirala obimazeeyo omulabi wa Bbeg TV katukomaawo ye Ssegirinya munnabyabufuzi ate n'ebirala weebale nnyo weebalire ddala